So baganda banga bampuliriza akasiki kawedde. Don't overjubilate. Kanchide mu luzungu. Don't overjubilate. Mu Luswahili musifurahi sana. Mu Luganda temusanyuka nnyo kulowooza nti tutuuse kiwedde. No. The struggle continues. Akasiki kawedde. Tudda kuki? Kumbaga. Abali ku komiti ya wedding committee mwesile bbiri. Akasiki ka rais. Kasiki tekatwala sente nyingi, teketaga na manyi. Naye embaga. Ba wedding pulana. Twetaaga mbaga. Omugole 226. Tulina okubeera wali entebe mu ntebe. Munasonyiwa okunywamu kubanga ndi musanyufu. Naye ate siva ku mulamwa. Tukyabanja abasibe baffe, tukyabanja n'abattibwa, tubanja ne betutamanyi we bali bakibalama n'abalala. Nkyembagambye nti akasiki kawedde naye embaga tennaggwa. Ku mbaga kwe twagala okununulira baganda baffe bonna gye bali, oba babakwekeyo mu safe house, oba babatta, oba bakola ki. Naye omulimu gwe muteerabira tukolera. Buli akoze fujjo mu kalulu kano ak'ekawempe, bambi tubeegayiridde nnyo. Omulimu gwe mukola gwa ttendo. Mutunoonyeze ebyafaayo byabwe, famire zaabwe, byonna bina tubiprofiling bibeere ku mikutu kuno. Kambanyumizeyo akantu kamu. Olutawo lwaleeta Museveni mu buyinza bw'eggwanga Uganda olwa 86, the 1986 Bush War. Nze ne famire yanze ne taata wange ne baganda bange tetwali mu Uganda. Twakomawo mu 85 years. Nga Museveni awa naatera okuwamba awamba. Twali tubeera Kenya. Naye ebiseera ebyo nalina mu primary 4. So kakati mmanyi omuntu ali mu pife emyaka gy'aba alina. N'okutegeera kwe wekukoma. Ebiseera ebyo nasibira wa ssenga wange. Taata wange yandeeta n'atwala ewa ssenga wange. Ssenga wange yali abeera Iganga. Era nasomera Iganga Township Primary School. Hawe nasomera primary 4. Mu Busoga Iganga. Naye waliwo tote yali awo ku kkubo kwe nyini. Naye okumanya abantu baali bateresa obukambwe n'obukaawu n'obusungu. Buli kanaku nga bajjayo omunyanya ne bwe baateberezanga nti yali akolagana n'abanyanya. Ne bwe baateberezanga nti we yali wa UPC be bamu abaakubanga abantu emiggo bano basimanyi bayitanga batya abalenzi abo. Ba youth brigade. Waliwo abalenzi ba UPC abakubanga abantu emiggo. Babajjangayo omu ku omu. Ne babateekanga wali mu kikko. Abantu ne bakuŋŋaana. Nga ne bwe bakuteebereza nti oyo kyuma abadde awagira abanyanya, abadde awagira gavumenti etutulugunya. Nga bakukima bulungi nnyo nga ne poliisi eraba ne bakuteeka mu kikko. Amayinja ne gatandika okuvuga paka lwofa nga ne poliisi abantu ye bakuuma. Ekintu ekyo tekigenda kunva mu bwongo. Nali mu primary 4. Natunuliranga abapoliisi obwongo bwange buŋŋamba, poliisi erese n'abantu batta omuntu ng'abantu tebasalikako musale. Kalukade kawoma. Kakali muganda wange. Bwe batwe batta abantu abaali bawagira abanyanya oba abaali bawagira effugabbi eryaliwo mu biseera ebyo. Kyenewuunye ku bantu bano ab'NRM simanyi oba bo bwali luddawa. Ate abamu balaba abantu bakulu. Ebintu bye bateekwa okuba baabiraba. Naye omuganda agamba nti akanaafa tekaluluma. Akanaafa tekawulira ng'ombe,
omuganda agamba nti akanafa tekawulira ngombe abantu mwalaba ebyaliwo mu biseera biringa Museveni azembo yinza batta abantu nga kasaba kutebereza nti gwomu kubali bawagira regimu yavako yanyigiriza abantu ba kakumbi ku mutwe ba nga bakussa mayinja ba miggo nga ne polisi weringa tayina kyakola abantu batereka obusungu bwabwe ne regimu ekintu kasita kyakyuka kiti ne batandika okubanoonya kyotyo okalya ddakaddadda. So Uganda mbasaba abasajja bana batutulugunyiza abatuwangangusiza abatugobye mu nsi yaffe mugale ensalo teri kufuluma kubanga embaga enaatera teri kufuluma efujjo lye bakola nga bamanyi bajja kudduka Canada bajja kudduka mu America bajja kudduka wa njagala bannayuganda abali mu diaspora mutwegatteko oba munneegatteko tutandika okuprofilinga abantu abo amannya gaabwe abaana baabwe bakyala baabwe ab'enganda zaabwe tubiteeke ku embassies ez'enjawulo ng'ebiwandiiko nti these are the tormentors of Ugandans, these are the supporters of the dictator. Tujjukize embassy oba immigrations nti bwalijjanga oba omu ku bo n'asaba visa mugimumme tugale ensalo nabo bakiwulire nga sibe bali mu buyinza nabo tubaleetere ku drone kubanga Bayibuli egamba kyosigo kikungula bino si byankukuba oluyi ku ttama lino nkyuse n'eddala nedda tebiriyo tebijja kubaayo ebyo never. So continue profiling mubakube ebifaananyi mubitereke mubisindike mufune ebibakwatako tugale ensalo we close those borders owulire bwe gunyooka kuba abamu bakola effujjo eryo kuba bakimanyi bagenda kudduka abamu babikola kuba bagenda bagala kufunirako nti munnange gavumenti ekyuse gye nali mpagira ate kakati yavudde mu buyinza kakati mumpe obutuuze wano e Canada. Never. No, sigala yo mu Uganda ense kuyigge bakube emiggo gyo okakase nti n'effujjo si ddungi. Profile those people. So baganda bange nina ekintu nina project makunale gyenjagala bannayuganda mwenna munneegatteko. Someone type my number here. Bino ebintu sibya tebikyali byakwekweka. Nze singa mbadde kumpi awo Uganda oba Congo oba Kenya oba Burundi nandigayenze mumpe mundu nyingire ensiko kwa ne government gye tujjako teri legit. Museveni teri yamulonda yabba bululu wa Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. He's in that government illegally. Ali mu government eyo mu bukyamu si ye yawangula tawangulangako. Mumpulira bulungi. Project gyengenda okwanjula yiino wano makunali. Era nsaba bannayuganda abayina omutima ng'ogwange ekindeseza flag eno because Uganda is my country. Nja mumpulire bulungi. Sitaddeeko nuupu kubanga bino sibya NUP. Sibya National Unity Platform. Era saagala mugambe nti eno ye plani ya NUP. No. This is my plan as a concerned Ugandan. Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yatugamba nti buli omukola kyosobola bwe kiba kijjanna kyemalira mu buyinza. As much as I subscribe to NUP, but this is my ideology. And I request Ugandans of the same mind. Nga bwe ngendo basomera mission yeno munneegatteko. Tuleme biwa balala tubane tukole kino banayo singa bannayuganda bakola kino. Uganda tukimanyidde dda bulungi era mu abanenya bannayuganda nti abannayuganda mwetuddeko muganya okusituka. Nze mbadde mu mawulire ge Uganda emyaka 2 plus. I have seen how Ugandans have struggled okwekunkumulako ki dictator Museveni. Nechirema.
kibalemedeko kikutte kiti bannayuganda bakyekunkumulako naye kyakwata kiringa nkwa yeetaaga mulunzi n'agenda n'agikunyulayo bw'ati mu kibeere. Ye Museveni bw'alemedde ku bannayuganda tebalina kye batakoze. Kati gwanenya bannayuganda muli amwetuddeko musirise bannayuganda bakoze kye basobola. There is no freedom of worship, there is no freedom of assembly, there is no freedom of speech, there is no freedom of the press, there is no freedom of judiciary, there is no freedom of everything. Everything was usurped by Museveni and his henchmen. Buli kimu Museveni yakyeddiza, tewakyali ddembe lya kuŋŋaana, tewakyali ddembe lya kwogera, tewakyali ddembe lya kukuba mawulire matuufu. Kyova olaba bannamawulire kati bafuuka kagoma ka Lubendera ba ne kamera bwe bazaasa. Lwaki? kuba abawulira balina amaanyi gabawala. Asobola n'okukuba munnamawulire n'amukuba ne kamera n'ajaasa enkya n'asigala ng'atambula akumba ati alinga embuzi esuddo oba bagiyita esudde ki simanyi. So amaanyi bageewulira. Amaanyi bageewulira bamenya abantu baffe amagulu, abala bali makomera bakirewo kivumbi bamachete, baani bonna bashira bonna bali makomera. So muganda wange project yino sagala kulandaga nnyo naye mbasaba yenna ayagala okuneegattako. Project yonna bw'ebeerawo bw'etandikibwawo eba yeetaagamu ebirowoozo. 1 nti ako kakyuseemu oba ako tukongeremu bwe tuti oba kali tukatoolemu oba kano tukazzeemu oba twongeremu ne kano kabadde kamiisinze. 2 project yonna bw'etandikibwa yeetaagamu ssente. Project yonna bw'etandikibwa yeetaagamu commitment and planning. So, I have a mega project. Me and my other colleagues, n'abalala bagenda okutwegattako. Bagita Mission Save Uganda 2026. Ndese project bagita Mission Save Uganda 2026. Kiwandiike wano mu capital letters gwandaba ku TikTok oba ku Facebook live. Mission Save Uganda 2026. Ayagala ku plan eyo ojja kumpereza email bino si bya kukweka. Kubanga nze ndi munsi bagita Canada. Ebintu bye tukola birina kuba mateeka. Nkugambye n'omuntu agenda mu nsiko nze singa mbadde Burundi oba Rwanda oba Kenya wali nandiyingidde ensiko kubanga government ya Museveni mbagijjako mu mateeka kubanga yeeriwo mu bumenyi bw'amateeka. Kati bino si bya kukweka kuba abantu abamu balina akatengo abalaba batuma butumi. Omanyi kakati ebyo bikweke tobireeta nnyo nedda wano tewaliwo kyakukweka. Abampuliriza wano tewaliwo kyakukweka. Enough is enough. Singa omuntu akulumba ng'oli mu kinaabiro onaaba weesize sabbuuni maaso oli bwereere jjukira teri anaabira mu ngoyi. Oli bwereere nga bwe wazaalibwa onaaba weekubye sabbuuni wenna ne maaso otaddemu oli najja n'ekiso ng'agenda kukikusogga bw'ati. Osooka kweyira mazzi ne weeyumunguza ne weesiimula n'okwesiimula n'oyambala engoye n'odduka. Nedda odduka kiwalaazima nga bw'okuba enduulu nti abange muntaase kubanga otaasa bulamu. Eno Mission Save Uganda 2026 kutaasa bulamu bwa bannayuganda. Oyo Museveni emizannyo gyaddamu gye gimu. Leero ate bano n'addamu n'abakwata lulina